Twegayirire. Ayi Katonda, olw'ekisa kyo wassa mu kalaala omutuukirivu okwagala obwavu, tukwegayiridde ye olw'okutusabira tuwe tugoberere Kristo mu bwavu obw'omwoyo, tusaanire okukulaba mu bwakabaka bwo obw'omu ggulu. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo omwana wo, oyo awangalanga mu kimu ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe. Yandiisa n'ekitabo ekyo, ate mu kamwa kange nga n'omubisi gw'enjuki mweguli. Bye tusoma mu kitabo kya Ezekieri omulanzi. Nze Ezekieri nawulira eddoboozi nga lyogera nti, ggwe omwana w'omuntu, wulira kye ŋŋamba. Tubanga mujeemu ng'ennyumba yo enjeemu. Yasamya akamwa ko olye kye nkuwa. Bwe natunula ne ndaba omukono nga gugoloddwa gye ndi, gukutte omuzingo gw'ekitabo, n'aguzungulirira awo mu maaso gange. Gwali muwandiikeko eruuyi n'eruuyi nga bawandiiseemu ebiwoobe, okukaaba n'okukungubaga. Omukama n'aŋŋamba nti, mwana w'omuntu, oteekwa okulya kye bakuweereza. Ddya omuzingo guno ogende oyogere n'ab'omu nnyumba ya Isirayiri. N'ayasamya akamwa kange n'ampa omuzingo okulya. N'aŋŋamba nti, mwana w'omuntu, olubuto lwo kalulye, n'omubiri gwo kagukkute omuzingo gwe nva okukuwa. Ne ngulya ne guwoomera mu kamwa kange ng'omubisi gw'enjuki. Omukama n'aŋŋamba nti, mwana w'omuntu, laga eri ennyumba ya Isirayiri obatuuseeko ebigambo byange. Ebyo Omukama yabyogera. Enjogera zo nga ziwoomera ekibuno kyange. Enjogera zo nga ziwoomera ekibuno kyange. Ekkubo ly'ebyo by'okuutirira lisanyuka, kyenkana ng'obugagga obulamba, anti by'okuutirira ly'essanyu lyange, bye wateesa be babuulirizi bange. Etteeka ly'akamwa ko obulungi linsingira enkumi za zaabu ne ffeeza. Enjogera zo nga ziwoomera ekibuno kyange, ziwoomera akamwa kange okusinga omubisi gw'enjuki. By'okuutirira bwe busika bwange emirembe gyonna, kuba ly'essanyu ly'omutima gwange. Njasamya akamwa kange n'ensika omukka, kuba neegomba ebiragiro byo. Alleluya, alleluya, alleluya. Ebiragiro by'Omukama bituufu, bisanyula omutima. Alleluya. Ekiragiro ky'Omukama kitukuvu, kimulisa amaaso. Alleluya. 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 Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo evudde mu Matayo.
kaseera ako abayigirizwa ne bajja eri Yesu ne bagamba nti, olowooza ani asinga obukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu? Awo Yesu n'ayita omwana omuto n'amussa waali wakati mu bo, n'agamba nti, kambabuulire ddala, bwe muteefuula ne mufaanana ng'abaana abato, temuliyingira mu bwakabaka bwa mu ggulu. Awo nno buli yenna aliyeefuula omuto ng'omwana ono omuto, y'alisinga obukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Ate era kiisi ajjanjaba omuto ng'ono mu linnya lyange, aba ajjanjabye nze. Mwekkaanye temugayanga n'omu ku bato bano. Kambabuulire, mu ggulu bamalayika baabwe ennaku zonna balaba amaaso ga Kitange ali mu ggulu. Mwe mulowooza mutya? Omuntu bw'abeera n'endiga 10, emu ku zo n'ebula, talekaawo mu nsozi 99 n'agenda anoonya ebadde ebuze? Ate bw'abeerwa n'agizuula, kambabuulire mu mazima, agisanyukira okusinga ziri 99 ezitaabulako. Bwe kityo ne Kitammwe ali mu ggulu tayinza kwagala omu ku bato abo azikirire. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano ebikomye. Abooluganda abaagalwa, mu Vvanjiri ya leero abayigirizwa bazze eri Yesu ne bamubuuza, ani asinga obukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu? Bo balowooza ku bitiibwa, balowooza ku bifo, ani akulembera ani? Ani ali waggulu wa munne? Ne Yesu akoze kye baali tebasuubira, ayisa omwana omuto n'amuteeka wakati waabwe n'abagamba, bwe muteefuula ne mufaanana ng'abato bano, temuliyingira bwakabaka bwa mu ggulu. Abayigirizwa bo balowooza ku bukulu, Yesu abalaga bwetoowaze. Olwaleero Ekereziya ajjukira omutuukirivu Kalaala omubeererevu, ekyokulabirako ekirungi ennyo mu bwetoowaze n'okweresa. Kalaala yakulira mu bulamu obweyagaza. Kitaawe yali musajja mugagga nnyo, naye Kalaala ono bwe yasisinkana Francisco wa Asiisi, ne yeegomba nnyo obulamu obw'obwavu n'okwewongera Katonda mu butukuvu. Era teyalwa, n'adduka ewaabwe ne yeegatta ku Francis, era mudda ne bagunjawo ekibiina ky'abannaddiini, oluvannyuma ekyamanyibwa ennyo nga ba Poor Clares. Kigambibwa nti Kalaala ono yali mwetoowaze nnyo, nti yadde yali nankulu eyasooka mu kibiina ekyo, oba yali mukulu wa banne, naye nga bwe yali ng'agaba emirimu, nga ye yeewa emirimu abalala gye batayagala kukola, emirimu egikaluubiriza abalala, ye nga gye yeewa n'agikola. Yategeera ekintu abayigirizwa mu Vvanjiri kye badde tebannategeera, nti mu bwakabaka obw'omu ggulu obukulu butandikira mu kwetoowaza. Yesu agasseeko n'agamba nti, temugayanga omu ku bato bano. Temugayanga omu ku bato bano. Era atusomesa bwetoowaze. Yesu ayongedde n'atusigira ekifaananyi ky'omusumba. Omusumba ono alunda eggana, alina endiga 100, 99 ziri bulungi, naye waliyo endiga emu ebuze. Tuwulidde omusumba ono bw'akimanya tawummula
okutuusa ng'endiga eno agizudde. Ku lwaki? Kubanga n'endiga eno emu ya mugaso nga ziri 9:9. Yesu kyaba atugambye obutagayanga balala, naddala abato, naddala abanafu, naddala abatalina we bali. Ku mulembe gwaffe guno tulengezza nnyo abantu, kuba tunyooma nnyo abantu olw'ekyo kitubalabako kungulu, olw'emyaka gyabwe, oba muto oba mukadde, olw'obuyigirize bwabwe, olw'embeera yaabwe mu bulamu, oba mwavu oba mugagga. Abantu bano mu bulamu bwaffe mwebali, tubanyooma, tubalese emabega, tetwagala kwogera nabo oluusi. Oluusi baŋŋanda zaffe tetwagala na kubawuliza. Oba oli awo balina ensobi ze baakola mu bulamu, mpola mpola ne tugenda nga tubeesalako. Olwaleero Yesu atugamba temugayanga n'omu ku bato bano, kubanga omuntu oyo akyali wa muwendo nnyo mu maaso ga Katonda. Abooluganda abaagalwa, abantu abo bwe baba bakyali ba muwendo mu maaso ga Katonda, naffe olwaleero Mukama atuyita tubalabe mu ngeri y'enjawulo, tubatunuulire mu ngeri endala ng'ab'omuwendo mu maaso gaabwe, mu maaso ga Katonda. Kale nno twesabire Mukama atuwe enneema ey'obwetowaze, tulabire ku Kristo. Kristo eyeetowaza n'afuuka nga ffe abantu obuntu. Tulabire ne Kalaala omutuukirivu, naffe bulijjo tubeere beetowaze mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Bannaffe abo tubaweereze bulungi, abo abeerabiddwa, abo abalekeddwa ku mabbali, kubanga ate emirundi mingi oyo abalala gwe banyooma, ate Omukama ye gwanoonya. Dear brothers and sisters, in today's gospel, the disciples asked Jesus, who is the greatest in the kingdom of God? But Jesus is turning their attention away from self-importance to humility. He places a child before them and he warns them not to despise anyone who seems small or insignificant. Saint Clare, whom we celebrate today, understood this very well. She left behind a life of wealth, a life of privilege, and she chose a quiet life, a life with Jesus, a simple and hidden life. Jesus further speaks of the shepherd who leaves 99 sheep in search of the one lost sheep. And again, he's reminding us that no one is insignificant in the eyes of God. No one. And maybe you and me might be that one lost sheep, forgotten, abandoned. But God comes in search of us. He comes in search of you, of me. And if that is how God treats us, then we need to treat others with love and respect.